Kunja abadde agamba mbu TikTok y'amaanyi era yezimbye abayimbi. Simanyi ba TikTok kibali mu mutwe. Betwala nti bamaanyi era bakitalombo baserebu. Mwerimba. I looked at the other boy. Nga zonna points zawa za kisiru. But mu society ensiru is intelligent, by the way. Nze yabadala bikango musiru, because most of you don't know what media is all about. Media is far bigger than okujja wano n'enjogera. Abasoma mass communication mukimanyi. Media changes people's perception. Media is a battleground of interests. Amawulire eddwaniro. But these young boys abali ku TikTok bwawezaayo emitwalo 2 alooza Uganda mitwalo 2. Abasinga obungi n'amannya gaabwe tegasala katanga. There is one TikTok who is known. Nedda we engeri we bajja ne boogera natulidde TikTok oli n'amanyi ne ganzigwamu. Nengamba eno stage naffe twagiriko neeyisima. You know, there is that imperialism ekuyingira mu bwongo that comes with views. Osigera omuntu waliwo ekyo ekijjangu ina views nyingi n'olowooza mbu Uganda eri mu bantu Uganda ya milioni 5. Abamu ne bwe mutambula ku street terina ayinza kuyimiriza. Njagala TikTok atambule mu Kampala waweebwa muwuubira. That is an app. TikTok app nga bw'olaba Facebook. Kati leero threads yazze. Ababadde balina following ku Twitter bagenda kulagawa, bagenda goyingawa. App zijja zikyuka. Sigo w'amaanyi, technology ye w'amaanyi. At one time waliwo buli fashionista we yabeeranga ku Instagram. Ngera oba otunda ngoye nga toli ku Instagram teri agenda zigula. Where is Instagram? Waliwo n'ekiseera abantu we balina amaanyi mangi ku Facebook. Ne Facebook amaanyi gagenze gajiggwamu. Because other apps have come. Nete bakulimbanga mbu mwe ba TikTok muli b'amaanyi. Omwana yangambye mbufa abazimbi abayimbi. Are you stupid? Goyizo zimbo omuntu lwaki temwezimba? Ba TikTok abasinga temwina sente. Musula njala ne renti yababula. Muwoza mu abazimba abantu. TikTok is an app. Of course it's a platform. The way you use it, ndaba nyono omwana Mickey. There is Jose Chakala. They have a following because by na content omulungi gwe batunze eriensi. Here we are selling content. Target market yerichi. We are not selling, we are selling content. Bonaba ne content omulungi. Ne woba oli ku Instagram, ne woba oli ku Twitter, you have a following. It's not it oli w'amaanyi. Abantu okugoberera oba olina ekintu, you have something unique kyokola. People cannot follow you nga toyina. Kivula abantu mubeera ne following omuntu oyinza okubeera n'abantu 3 ku TikTok nenga abakulaba bali 100. Okitegedde nze Junior wano ninawe 10,000 muliko 4. Muliko 4 kati malenga Junior ndi w'amaanyi. Omwana oli sibanya ye mukunja era society ya feno ababana ba TikTok betaaga okuddayo basome masscom ne sekita ya mawulire gye balimu tebagimanyi. Balowooza mbu media kuwogera bwogezi. There is a lot about the media industry. Nebyetaaga wasoma. Perception change. The role of media in politics. The media and intelligence. How do they relate with intelligence? When you don't go to school, ebintu ebimu ffe byetwogera mutulabanga abalalu. Era natunulidde, but it was good. I rarely do programs n'abantu abatali ku ntegeera yange, but I always learn things. Okay, that TikTok mukunja nina bye namuyigiddeko. They are completely in a different world. Banzijukiza ebiseera byange neeyisima. Naffe twali tumanyi tuli b'amaanyi. But actually twayirimbanga. Nga tumanyi views. Mbu oba ne views obeera star. That's a lie. These are platforms. Era abantu bangi nnyo abazizzeeko ne baba ne views. Aye ne zimala ne ziggwawo. So abantu bakyakola apps endala. Sigera. TikTok teyina maanyi.
mbu alien skin TikTok ya muzimba werimba ebyazimba alien skin sympathy bangi nyaba wagira alien skin nga tebali ku TikTok nina abantu bangi bali Masaka bawagira alien naye nga tebali ku TikTok tosobola kusanyawo radio abana Uganda basobola oteka ko data mu Uganda tebawera bukadde bubiri tovola binabe bandaba kuboka data no bwaba na Uganda you are 454 where are the others where are the other 50 million bali waba na Uganda people cannot afford the data so radio ezo zola bazi CBS zibit zikuba no kusinga social media eno because they reach deep in the villages move betu yokwerimba abantu enyimba bakyaziwuliriza ku radio jajja wange ali mu kyalo e Masaka neba neiba baba muliranye tebayina data kati olaba internet yesumbu wanza ali e Kampala so it's not TikTok era ali en skin yaliwo ku TikTok nga tanna kikuba but sympathy ne Bob Wine TikTok yamukola so it is TikTok that made Bob Wine. Don't be stupid. These are apps. Abantu babako n'ekintu ekiri unique ku bo. Banyi nnyo bali ku TikTok. Mwengate mufuuka ba superstar. If TikTok makes people, why are TikTokers not superstars? How gokola otya abantu nga gwe toli? Bwe munaategeera technology abaana ba TikTok mujja koma enso okugirabanga abatasoma. There is a level of thinking joijo kuddako. President 7 TikTok yamukola. Mufe faba omuyimbi kyebayita okukola omuyimbi kintu kinene n'okusinga olowooza gwe TikTok bajja kuwa oluyimba olulungi nga lulungi waliwo ennyimba ba TikTokers ze batradinze ku TikTok abantu ne bazigaana because society is a marketing place of ideas. People pick what they want and leave what they don't want. Nebwona trading soluyimba waliwo amanya getusibyeko abantu mu media ne gagaana okutunda nga TV yetu olaba ezo program z'olugamba ezo zanikati zayinanga baserebu bezatusibangako ninga serebu tayina nnyo kyamaanyi era erinnya lyagaana osegedde ngo tubasibako bantu naye ng'ogamba omuntu ono lwaki bamutusibako tegasukka covid yagamanya okuwangaza erinnya teba app oyo alien skin aliko favor ekyafuula alien si TikTok Uganda batubisiga obugite balina ku TikTok 30k is not Uganda emitwalo 3 Uganda milioni 5 alien yafuna abantu emitwalo 5 abawagizi ba Palaso be bawagira alien ekyo ba TikTok era kyabalimu okutegeera abawagira alien tebava mu ggulu Palaso's supporters